Wiki ebadde yo ya maziga merere. Weekend ebadde ya maziga guys. Era kitalo nnyo ekyo mukyala Sofia eyafudde. Ate nga n'omuyimbi Alisha M naye yafudde. So weekend ebadde yakufiirwa maziga merere. Tebadde wiiki nyangu. Era bonna abafudde bambi Mukama abawa ekiwumula eky'emirembe. Namwe abafiiriddwa Mukama abagumye guys. Ebintu si byangu. Ebintu si byangu. So bambi bawumule mirembe. Mukyala Sofia bambi yafudde. Naye abawala kyembagamba banange. People out there. Mukendeze kushisha. Mukendeze kushisha sigala. Ebintu ebyo byonna bye mukozesa abawala ennaku zino bambi mubikendeze. Guys ojafuna ebizibu n'okusa. So many girls or women out there bafuna breathing problems. Oba ebizibu n'okusa lwa bintu bye mukozesa. Shisha asusse. You are damaging your lungs. Oyo no n'amawugwego. Katonda yakola omubiri gw'omuntu nga tewali kiina kugendamu. N'abantu mukozesa sigala, abantu mukozesa shisha. So bambi mubikendeze guys. Abaana ab'obuwala mukendeze ebintu bye mukozesa. That's why kati cases nyingi eziri malwaliro today abantu bakyasobola kussa olw'okuba nti amawugwe bagonoonye lwa shisha sigala n'ebintu ebigwa mu kowange ebyo. So kitalo nnyo Mukama sigambye nti byeyafudde. I didn't say nti byebyamusse naye just I'm giving an example nti today cases nyingi ziri malwaliro abantu bakyasobola kussa lwa shisha asukkiridde. So kitalo kati ate oli omuyimbi ye yafudde azaala. Neze nali sikyawulira abantu bafanga bazaala. Naye eno kesi gyensoose okulya mu myaka mingi nti omuntu afudde n'omwana n'afa. How did it happen? Because omuyimbi yafudde azaala. Alisha M. Kyokka n'omwana n'afa. Wallahi mu myaka mingi mbadde sikiwulira. Mbadde nduddo kiwulira. The mother dies. Musaka mustaseze zibeerawo kale maama w'omwana afa omwana n'asigala. Oba baby n'afa maama n'asigala. Naye no kesi yo yeewuunyisa. Omwana yafudde ne maama n'afa. Abasawo. What went wrong? Kyabaddewo bannange. Nga tekitera kulabika. Maama n'afa n'omwana n'afa. Eno kesi mu myaka mingi I don't know nenze byembadde mpulira nti kale omukyala yafudde omwana n'asigala. Ne this time round omwana yafudde ne maama n'afa. Kati abasawo balina tubuulira kiki ekyabaddewo waliwo ekitali kituufu. There's something wrong. So naye nga byonna bya Katonda byonna bya Mukama. Mu nsi eno teri kitasoboka. Mu nsi eno tewali kitasoboka. Ebintu byonna mu nsi bisoboka. Ate ng'era ffenna tulina okufa. We are all going to die. Ekyo kyagale kigaane kikkirize kaaba kyovula banyumirwa obulamu bw'ova ku bantu. Muve ku bantu munyumirwa obulamu bwammwe. Abantu bali wano bafa abagagga bafa abawala abalungi bafa gwe Katonda akuwadde obulamu oli wano ovuma abantu. Obulamu bwo bwonna obumaze mu kuwalana bantu. Oli awo olingiriza balala. Live your life guys tugenda fa. We are going to die muve ku bantu. Watali kugenda kufa naye. You die alone kofi nyojibeera muweka abalala nga balyanga bantu anga bagenda maaso. Lwaki mulemedde ku bantu? Ntandikirewa okubuulirira chicken nzamuzaala nzamuddako. Mumbuulire era Junior gamba ku chicken mugambeko ngaani nze maama we mwana nsagala kummanyira guys sagala kummanyira nze chicken is not my problem. Simanyi ne jabeera simanyi ne jasula nange mulaba mu kkubo sinzamuzaala byakola bibye tebinkwatako. Okitegedde ekintu ekyo nange nina ebizibu byange temumpa bizibu by'abantu. Omanyi mwina nnyo eno tendensi ey'okujjano gwe Junior toyina kyokoze nkolewo ki amabina gange oba chicken yawaddeyo amabina ge bagasabule. It is his anus.
oba chicken bamusabule. I don't care. Zete binkwata ko. Guys, ensentu wala ruhange nine ebizibu ebimala. Kati mupa byabalala sinza abazala. Nze sina mwana kunsi. Mayindwa kisinazala. Kwewonye ebyo bizibu omwana yapamye, omwana bamukwatide ebyo sibibeera munze Junior. I'm minding my own business. Nze kobengo oli mukwano gwange ngo inabyo okola tebinkwatako. Nze singira life z'abakwano bange. Nze nebwe bangati oli mubbi. I don't give a damn. Gwamanyi. Wano bane buli omayi nebizibu ebimumala. Tulina abalwadde malwaliro, tulina fees okusasula. We have temutu wa bizibu by'abaana balala. Wano ku internet buli omu yajja lulwe. Wano buli omwali wo kululwe. Wano tetulina nganda, tetulina mikwano, tetulina baluganda. Internet yajja yagenda. Kati wempulira omusiru nga jangamba. Mbu Junior isimanya chicken yakoze bwati binkwatirako wa. Nonya sente. I'm looking for my money. Nonya sente zange. Kati ngujoteka mbitu bya nonsense. Buli omu yamanyi. Buli omu yamanyi. Nzabane sayina budde bw'abantu. Obwo budde nabuyina luli. Now it's my life. My business. Era sagala muntu kunyingiza mbizibu byo. Fenna wano buli omu ayina ebimu. We have problems. Goli wano sinikamanya batu twetaga sente. Zitambuza bulamu. Kati ngoddawo mbuli eyonja Samira nze banange mundeke. Just leave me alone. Mundekeko for once. Buli muntu kyakola ne mukiteekamo, buli muntu kyakola ne mukintagingamo. Guys mundeke. Mundeke mbere n'obulamu bwange. Kali mbalaba majimu mfo kyokunoonya sente. Ana yati abakazi bagala 6 packs. Ne bona akola obunyama bukulyawo bwa dinosaur nga toyina sente teri mukazi agenda kwagala period. Ndaba bavubuka mwenda mugweredde mu jimu. Okola mubiri ogukolerani gwo mwavu. You don't have money. Wefudde buleira, wefudde nkoko. Nga mukazi kigogenda okulaga 6 packs nga toyina wadde 10. Agamanyi singa mugatwala ne musitula ebigaali. Ne mutambuza ebintu by'abantu mu kikuubo. Singa muli wala. Amanyi gwokozesa gwo omuvubuko atayina mulimo. Ogamalire mu kusitula ebyuma mu jimu. Singa ogenze n'ositula wali mu kikuubo n'ositulamu bino ebigaali ebitambuza ebintu. Singa oli wala. Nalaba embwe mmanyira. Junior jangu mu jimu, nze nyene mu jimu nze. Nonya seto bulira jimu. Nze tamalinze. Nyenes echoma chenkuba okugulu. What if echoma chenkuba okugulu? Insurance njigamba ati. Obulamu bwaffe buli insured. Omanyi mwaba naku temina insurance. Tomanyi na kitegeeza. Ofanga nsene. Guys, tulina life insurance. Simara agenda kweteeka mbuzi. Nange ndi wechinkuba omutima ekyuma. Kakati simanya genda okole emikono bavubuka munoonye sente. Abakazi bagala sente. Abakazi bagala bulamu bulungi. Obwo buwala obunaku obumanyidde baweerako ku bwereere. Obufaanana ng'ensonzi. Gwenda bawana ku TikTok bwe bagoba sefuko bwagoba ng'embwa. Buli mukazi si waali. Don't think every woman is like that. Abakazi abamba ina class. There are girls who have class here. Nga tumalaga motomera. Nekati mumanyidde nnyo buno obuwala akajja kasule okwatika ina we kasula. Desperate girls. Not every girl is desperate. Nzinamwe wala bimanya abamanyi bye baagala basira gasumba. Baposha. Mumba itaba malaya. But they know what they want. Lwaki osula n'omusajja atasobola kuwa transport? Lwaki osula n'omusajja atasobola kugulira kyamisana? Ng'omuwaako otya? Naawe n'oteekawo mbu. Ebyo byabanaku naawe. Kaiza Junior omukazi atalina sente z'okujjanga manyira. Muunye enkwawa. Ate abawala abaavu mumanyira. Ekisoka emizimu gibakuba ekiro. Osula omwana nataliko meketa amannyo. Omwana takusaba sente za business agamba musenga omuzimu gwa senga we gubanja olubugo. Really? Singa uyafe emyaka 2 olubuga lwagazaaki. But nze nako abakazi abanaku. Baba yine ebizibu byabwe tebitegereka. Takusaba sente za capital. Era senga wange yafa nayo omuzimu gwatuloseza mutuguwe gome sempewe emufuwete omuntu yafedda. Abike kyamagumba. Bannange abakazi abanaku bamanyira. Bameketa amanyi ekirabo. Nduli omwana tasomeketa amanyi. Olwe kitambo kyemulinnye. Tobuli abakazi batalina sentence. Era no jangu nsinikirako ebyo ebinyi. Bawunye enkwawa. Omukazi agamba saka mayine nenge bere lyagwa. Biringa kateni lyesabo. I cannot.
Junior, I'm too good for that, by the way. Zolo ngama ne mumanyi bane guys, I'm too good for that. Ongolo wobera unoga ne chino si chenteke drop. Like, have you ever been in life unoga ne? I don't think this is for me. Kati ye mukazi omunaku. Kazi atakola ata innocent abosagala era Mungu nsabo bampisengako. Bainaga gaziga gala isigebeteka mu mviri banange notuka love nekagwa nokugwa. You know why? Watch message by the man gatsa jambo libi. Gazigo gemwe kuba mu mviri gawunya bubi. Omaze myezi biri omutwe tugunabamu. Nawe ngujja mu kisenge ky'omusajja mbo ndajja kufumba bacha abaleka wonyo muwunya bubi. At least every week genda mu saluni bakunazemu mu mviri. 2 months, 1 month. Mviri zonna ziwunya. Zirina kasasiro wawali ekitezi. Hozo musajja tayagala sula na wange mukwano. Abamu munyine enchacha. Banango omukazi w'enchacha amenya kuba amasuka gonna alikaga kutudde. Sitalina omuwala wano yajje wange naye nga omuwala alina enchacha yakutula amasuka wano. Guys, nina gula pay every week. Mukazi alina enchacha. Oba yazisikira ku jjajjawe oba zaliza senga, it was too much for me. Mga, you know what mukwano, it's enough. Genda nchacha genda kujinja weta kule ebigere like waliwo gana mayinja go mu kyalo woteke kigere no kikuuta. Guys, abawala abamu kye mwetaaga, abawala abamu mulya garlic and you don't brush. Bane garlic awunya bubi no unyanga omuyindi we no linga siri uzoga gwe yina garlic wabayindi neno mala okulya garlic no tabulasinga no gende wo musajja mbokesimi. Mwanyi nazani akuloga. Who is bewitching you? Akuloga ali kumapera wagulu. Nikyasa myaka mwa. Kesi me baby. No yo gali kugo olinga abayindi. Olinga gwe muganda wa yina. Olinga gwe angelo. Gwe shiri. Mukitunulira omutwe gukiya empu mumpu. Seba naba wala banta mabo. Nze abantu bagambo Junior I'm picking bunero naye I can't fall for that. Like nze hygiene nzigira ko ddala. Nze omukazi nga muchafu. Toinza na mala wange lunaku because I'm a clean guy. Sedi muyonjo. Mpunya bulungi, nyambala bulungi, motoka mvuga ya bay. Akawuka ali mu motoka nze bane ndi muyonjo. Like I'm clean. Nenyinyala. Like I'm very smart. Kati gwo mukazi oveyo. Boy, era nali de katungulu chum ate nguno muzigo ku parking emmere mu ma restaurants. Mbu o parking ile baganda babato. Nkwana go bankwana baganda bo. Like abala tuwawule. Omusajja tuloza ati kwa na family ya yonna. I'm in love with you, not your family. Tutalika kumbulia bizibu bya baganda bo. Era my sister njagala mu parking ile mmere omanye ne alya nyaka togo not on my bill. Sikubiru ya musajja. Abala mwino ogwo omuze. Omusajja kutute mu restaurant, omusajja bazaka senteke kaba malagwe naye. Otandi sokuteka mu abatalimu. Yena nina baganda banga abatonze abatoto waza. Baganda nze abagaba babiri bato. Olutuse motoka mbonjame ku supermarket ngula ice cream ngani. Njagala kuliya gwe you. I want to eat you, not the family. Like, do you get what I'm saying? Like, conversation yebere kufe. Si baganda bo. Like, naze kuliya gwe. Don't include in your relatives. Omuntu nako nina date je nagenda ko no mwala bana oli omwala yabowa. Anyumize bozi bya sengawe. Ngabo yagwe dalu. Ngabo yapangise nyumba nga omuntu yafiramu mbate ne bamusabezo kwata omuzimu ngebibozi bitisa omala yangamba Junior mbate mujja wajjajjawe. Can you imagine step grand maza anti ate yamuloga abale banyumya bibozi mujja wajjajjawe yamuloga. How can your grand maza step maza be with you mujja wajjajjawe akuloga ati nakazo weyagalide mwenalem gwai na mukyala we ye minister gwe kenyini president yakwagala tata wo yali chief ali brigadier kati kaze engeri jali nti mwana wa mulwanyi mbo mukulu yamugaye taina jadda era ababadde balwanise Dikenzo nga mulowooza nti ennusu ya campaign munagikwatako eyo yabayise mu ngalo mulinde 231 Kenzo yalina sente. So naye arabisiza nobody events ka video bakalese ngogenze wa Kenzo okusabiriza bananga obwavu buluma
bavubuka tukole Nobody obwavu bukulumye omusajja omukulu Nobody events obwavu bukulumye muganda wange mkuulirako ennaku kati novuma Kenzo kyokka baleseka video oli mu office ye omusabiriza sente Nobody capital w'omwavu mpisa Nobody events kibi nnyo okwefuula omugagga nga toyina ekyo kitta bwe bulwadde obuluma abantu. It's very bad okwefuula omugagga ng'oyagala opleasinga naye ng'okibayi tolina nazoolya ye Nobody events. Nze nkulabaawo omusajja omukulu Nobody oli musajja mukulu naye n'owemuka niweefuulya ddala ekitagasa because you want to act oyina image gyo kyekyakubye wa genocide babajjo bonna boogera olaba babakuba ne ovumye genocide enkyokeddeyo ate okime ssente Nobody balabika bakuza bubi naye toyina mpisa ate oli mwavu Nobody events kyekikubonyabonya ebyo bikolebwa bagagga babajjo bajjo yagagga waladde makindi eyo yonna yiye oyo bajjo golaba bajjo tagenda wa genocide yagaana kubanga alina kyalya naye kati gwe Nobody nange nkusinga obugagga n'ogenda wane ku papaze wa misachi n'olya emmere ne bagikusasulira they even pay you food kaimufu kyokwekwata kwedi Kenzo Nobody kyagale kigaane Kenzo akusinga omukulembeze w'eggwanga president amumanyi by name olwa taata we gwe taata wo yani who is your dad okikakasa Nobody events nga mwayimiridde maaso ga president yenze Tamale Mirundi Kenzo naawe president amanyani no nedda tubeere serious inze nga nayimiridde maaso ga president Museveni nti nze Tamale Mirundi Jr Kenzo naye nayimirirawo naawe Nobody events ani gwe bayinza ofulumya of course it's you gwe tebakumanyi oliawo omanyiira abantu abakoleredde eggwanga lino nga ne baba wa state funeral taata wange teyali minister he wasn't a vice president teyali mubaka wa parliament bamuwa state funeral ng'eya Raila Odinga bamuziika ne bendera y'eggwanga abazira we babakola that's how freedom nga Raila we bamuziika n'owange kati gwe Nobody kankuwa amagezi ejjanzi teribuuka nanzige oyinza okubanga oyogera olunyankole tekikuwa ssente ekyo knowing Runyankole is not an automatic way to get money in this government. Banji nyo balwogera banaku. Kakati gwe bwotegeera nti Nobody event teri akumanyi kakana. Wekitiibwa abakusinga ojafuna bingi. Okitegedde? Okitegedde Nobody? Nze Jene Muke ye mugenyi omukulu ku birthday yange. Jeno Mozi wrote to me direct. Nalimbuya ku office ye. Ya Jeno Mozi. Jeno sale musalenga naye agadde omulaba. Nobody okimanyi mulaba. Nene simanyi Runyankole, but because our parents offered service. Noli yawo yasamiridde. Kati Kenzo omusinga ki Nobody tudde mu byamazima. Kale tuvudde kabampani wa social media. Kenzo omusinga ki. Nobody events okikakasa Kenzo akwetaaga akumanyi. Oba gwa amwetaaga. Oli mu office ya Kenzo osabiriza. Bannange teweefuulanga kyotali mu nsi. Teweefuulanga kyotali. Ffe tetwefudde bye tutali. Nze abantu banvuma ne basangana mu meeting gye batansuubira. Waliwo ne kikazi sibakyeyita advisor kikazi ky'emakindye. Kibeera kinvuma. Nze full figure anaabeera nvuma. Nina amagye ye tayina bamukubanga bakuba omubbi. She was caned. Broad daylight. Nze na security tayina tukanze gwavuma. Neri ne gwanga. Full figure aganti tebamanyi ye bamukuba. Ne yamukuba wali aja butala. Nebo olaba full figure nvuma. Oyo junior abakulu bamukowa. Nina amagye ganku tamanyi na jegava. Yanonyereza full figure yanonyereza ku majaga nkuuma nakuba esimu akwidde muwala no wa genocide. Hello Brenda junior amagye yagaji olaba ye yagampadde. Wale manyi muwala wa genocide yampa amajago. Do not give me that security. Nyinensi. The owner of this land. To send a message. Okumpa amagye yali message. Don't cross the line.
Junior sibo kyalabika nno nga si kyendi abamanyi bamanyi. I'm in the corridors of power. Waliwo abansanze mu zi meeting naga ne Junior n'okolayo ki nga gyendi mbeerayo naffe tusirika. We keep quiet. Sebuli kibuti tukipostinga. Tubawaako kye twagala mumanyi. Nze nina bingi bye sita postinga. Kakati bibayambe kya. Okay, to prove what? Ase kya proving. I'm not proving anything. Zo lambo ku proving nabuvamu. Naye buli yankutte kando zezzaako. Anybody who has touched me has get to know me. Buli anwanisiza ndo zezzaako. Era kati abamu ebyokunwanisa babivaamu. Bagala tulwane ebikonde. Banwanisa kati bazze Junior tukole wawe kickboxing mbutulwane mu lwingi. It's good. It shows now you are shifting your attitude. Bamba ina attitude yembi jendi. They thought they will fight me. Undermine me. But now they are back on board. It's good. Chirungi echo. Omanyeze chenjagala reality will always come in. Mtu asolo kulaga kyali ngata kuteeko. Nzate kye kisinga okunyumira. Omuntu asobola okulaga kyali ngata kutte nako ngate takulinako naye n'obeera onoga naye munaamanyi kati bangamba ndi mubi. Junior mubi tayagaliza ne banyonoona buli wamu. Kati olwalira ate baagala tugende mu bikonde. So they only use me when they want money. Kati nafuuse ddi omulungi gye muli. Like, how did I become good? Awo kawe neewunyiza abantu. Mwagamba ensi ndi mubi. Junior mubi. Junior sitaani. Junior talina mukwano. Temwayogera birungi bye nabakolera. You didn't talk about the good things I did for you people. Mirundi emeka gye najjanga ku zi YouTube zammwe nga n'amafuta gange. Ebyo temwabyogera. Because you wanted to prove a point. Kati wayiseewo nebbanga terinayita mbwate kati ndi mulungi kati tutegeke ebikonde. Ensi si bwetambula. That's on the world. Nakkiriza ndi mubi. Mwanyonoona. Olunaku taata wange lwe yafa ne munvuma. The day my dad died. It's a day we bagenda ku zi YouTube ne banvuma ne bambuulirira. Olunaku kitange lwe yafa. The day my dad passed on. Nali wano nga ndi maziga nga nzijukira my dad. Tuli wano tukungubaga tujukira tuli maziga nga bo bali ku YouTube banvuma pretending to advise me. Bwe navaayo okubaanukula ne banfuula omubi. When I replied them, I became bad. Era wano buli omu n'agunsalira Junior oli mubi, Junior totegeera ovuma otya abantu abo. But they abused me. The day my father died, bye bintu bye siteerabira mu nsi. Those are things I will never forget in my life. Bannanga omuntu waafiirwa. You don't know what people are going through. Katunulira omukazi Sophia yafudde. Ntunuulidde omwana we ng'akaaba n'empulira bubi. No kid wants to lose a parent. Naye singa obaddeyo mu church nga basabira oyo omuwala Sophia. N'otunuulira omwana we engeri gy'abadde akaabamu. I know it's something that shatters your humanity. Ne woba olina omutima omubi ak'obuntu kadda. The woman died. Yalese amaka malungi ekitende. Business azirese. Abavoola alese omwana. Kati omwana oyo ensi agenda gibeeramu atya. Atya. Mwagala abaana bammwe. Nga mukyayina amaanyi. Guys, love your kids. Tewaba muntu akubuulira bane mwagala abaana bammwe. Teri muntu agenda kwagalira mwana ng'ovuddewo. Bakulimba. Omwana wajja kusula n'enjala. Bw'oba oyinamu ku ssente. Twala abaana bo baagale. Muli mabaala mumala obudde. Ogenda fa abaana bo babonebone. Oli musajja oli muzadde. Oli mabaala mpaka sawa 10. Oyina abaana oli mu bbaala mpaka sawa 10. Odde ewaka otamidde n'abaana tebakyakumanyi. Bw'onaafa abaana bo bagenda kujjukira ki? What are they going to remember about you? Ne birthday y'omwana wo neetuuka nga tolina budde. Business tuleepo. Business kize mutagenda kuleka wano. Those you can get a business mukwano.
webake mu ttaka for the rest of your life nenga abana bo bali babona abana artist wobanga woli omwana birthday ye mugulire ye kirabo va ku mirimo genda olaba abaana bo va mikwane gitakugasa kubeera mabaala n'omwana otamiruka ng'abaana bo beebasete bakulabye nako enkya toliiwo leero bw'oli enkya toliiwo obulamu bwe butyo oyo omukazi yakeera ku makyanga mulamu yakeera Sofia sibanya Sofia yakeera ku makyanga mulamu tudde mufu bamuziika nkya omwana we abadde tamwagala nemujja mu bakazi abatalina makulu oli mu bikazikazi ebyo ebiwalawala ebitagenda nakuziika. They will not even bury you. Oli mu bikazikazi utambuza sirimu nanziku. How many marriage? How many relationship? How many marriage? I'm stalking. Idiose. Ngole semukazi wona abana ewaka ozunga mbamalaya. I'm stalking. How many marriage ati Snapchat yabagira. Ne mutoyo yagalo snapping. Snap what? Go mwafu. Snapping mere. No snapping 4 points. Ya nyoko. Why don't snap your home? Not to snapping ku makago. Instead of snapping hotels. I'm in here. Ne mutu wabu location. Butu yambeji. Ulaze 4 points. Iyo. So speak resort ya sudiru ya fuka yojo snapping. Snap your bed. Lero snapping akubuliri bwensera be wosula. Bastard. Sente zili mukukola. Bani katonda bwa kuyamba nofuna omukisa. Nogenda mwaga amawanga ga Canada malungi. Baina systems. Eri ofulume wonga nesete zogenda ofuna ozimani. Nenoda kwogera ku Junior, simanya gundi yebakane gundi, simanya Shiraga Shumba ali bwati. Shiraga Shumba yagagga walada. That girl is rich. Goli Canada omuzira gukuba. Oli ku Shiraga Shumba. Franka Gashumba kitawe ya ina diru esapplyinga enale mu amasati. If you don't know, let me tell you. Franka Gashumba amasati ge enale mu yanga kuba. Gwe ngoli Canada yasamiride. Oza badiyale kamba wo lugambo. Sente mekazo olufunamu. How much? Depression yebaluma. Depression yebakozeseza. Mwalwala obwongo. Kumutubera oki Canada nobera ku TikTok for 4 hours. 4 hours. Nobera mu America. Nobera ku TikTok 5 hours. Onyumya biri Uganda. Joli jobera teje wava. Nesinga visa bali bajozaye bigeza bamusinga temuli bulaya. If those visas had exams, nga bazituza makerere, some of you wouldn't have been there. Now of course biga bisa visa bingi. We know. Nabatabufu bo mutwe babawa. Tiwoke tuwonyo omulalu ono okumutta. Some of those visas baziwa ku butabufu bwa mitwe. Omuntu yagwedda luba nange government ya Uganda ate china dagala lya balalu. Ketumutwaleke e Bungereza ne bakuwa. Reason you are mad. Kati banza kuleka mulalu kubona abana. Kati nojja ku TikTok sendi moka I'm British. Nga you are mentally sick. Afuna butuze bwa Canada. Abali e Bulaya abakola balina sente. Oye nyine kyanja kisasa apartment zabali bweru. Au kulandiza ensi bankebirira abantu ebyapa byabwe. People from US, people from UK. Gendo labe kisasi ne kyanja abe bweru be bamuzimbi. People from abroad be bayineza apartments. Ati goli kulga badiyale gondi yafudde. Gwe buli omugwa mu mani. Eyakagawadde gwa mu mani. Eyafudde gwa mu mani. Kati ono mwala Sofia yafudde ba mu manyimbo. Posamu bode kolodimi na ngamba Sofia yasamira muri. Mazike kwesi bakubarambuzi. Oyo mwana omugaga badda kumanyirwa. Nene nabyo mukazi ya ali Canada. Ya ne banku bidde. Sofia enti annyo bo buli omuba mu manyi. Which is a common trait of failures. Muna bantu abatasoma nnyo besiba ku bantu. Kati bobu yafaba mu manyi. Yenange annumye oyo mwana abadde yetunda. Bobwongo bwawe bali mu kwetunda na matako. Bobate wetunda oli musiyazi. Obwongo bwabwe buli station di wantu wabiri bitundu bya chama. Era live zaabwe zitambulirawo. Oyo yetunda musiyazi awo webaagala because balemeredwa obulamu. Those are failures. Omuntu ngeri jodda mu America not the Canada ngokola gwa kuwemula. Mukiri bintu ebitalina makulu. Ninga muri bakazi bakulu mwazala.
abantu bebweru mukole. Wano Uganda abantu balina sente. People have money here. Nimujja wano oguze kadde P Morgan. Bye banu abaana wano. Genda ali kuno nivi. Abaana bano obukadde 3 mutwalo gwa dola mu kirejo. Genda kumezenwa. Lero lwakumeka. Si lwakuta lwamukaga wajjudde. Mezenwe kubyeko. Goli bulaya. Nange kankole nnyo nsonda obusente bwange nzire yongule ebbere ze banaaba mu ngalo. Kati abaana baguddewo omuze tebakyagula mwenge kugunwa banaaba mu ngalo mbalaba. Omwana agule chupa nyazo nana zinaaba mu ngalo. Gwa abo be bakadde bameka bo bosangudde. Those are how many bakaddes? Bana. Omwana anaaba bakadde bana. Gwe bo bosangudde. Ezo zembalasi nyazo bo osenyeza amanyi. Omwana azinaaba mu ngalo. Ukyakutambala asimanyo oyo labbi wambwa mu paaka uganye okwebulirira okole oli ku bantu mwabali Dubai sina kyemba gamba oba oli Dubai ng'oli mu bed space gy'obulirira abali gwe sina buddebo gende wannyoka kwambulule oba oli mu Middle East Dubai Saudi Arabia Qatar nga obeera ku tikiti okubuulirira abantu kwogera gwe sina kyenkugamba gwe kola ekintu kimugende wa mama wako ambulule. Waiza abantu bo mu Middle East mwe sina nnyo kyemba gamba. Ensi mugirabye. Kati ngwenti ensi ekuba already ebakuba. Kati gwacha amala obudde ku internet. Ngoli mu ddungu wali eri abawalabu. I have nothing for you by the way. Nze nkwatibwako nnaku nenga kali singa okola. Singa obudde obumala onoonya kiddako.